ky'ebyemizannyo, the sports updates mu kyenkya ky'ebyemizannyo, the sports breakfast nga byonna bisasuliddwa Stanbic Bank. N'ebirooto by'olaba ebinene nabyo byatandika bitono ng'oli naffe tukusobozesa okusenvula mu lugendo lwo. Stanbic Bank, it can be. Emmanduso ko kyali abavuka ab'omulembe omutebi tusigaza 12 okuva abakalasa bajje paka samusanvu ez'omutundu nze James Ntambi lwakutaano ziri 10 mwezi gwa kusatu 2023 nkujukiza StarTimes ekugambye final ya Miss Uganda ejja kuba ku date ya 18 mwezi guno gwa March tutandika saa 2 ez'okumakya paka eyo tujja kubeera mu Uma Hall wali erugogo mujje tunyumirwe ensonga zino za Miss Uganda 2023 ne ku Makula TV zibaako Makula TV eri ku StarTimes gula decoder giteeke ekobe ng'osobola okulaba ensonga ezo ate yajigule da fayo kusasula bisale nawe ojja kusigala ng'olabira ddala ensonga ezo nazo nga bizitambula mu mipira gy'ebika final ya lunaku lwa nkya bannange muyitiddwa okujja mu bungi ebika byonna byaweereddwa ebibanja kakati buli kika kirina kufaayo kujjuza kibanja kyakyo tuyingirira mu twalo n'emitwalo ebiri ate ba students abanaje ne IDs bajja kuyingirira bwereere tujja kulaba olugave nga lubinkana n'endiga ku stars gina kubeera mwende ez'emisana finali so nga ate ekifo ekyokusatu ekkobe bali ne Fumbe saa mukaaga ez'emisana mu muzannyo ogw'okubaka tulinayo Engeye ne Mamba basawa 8 finali ate ekifo ekyokusatu tulinayo olugave n'ennyonyi esaawa zijja kubeera 5 ez'emisana wali mu kisaawe ekyewankulu kuku big league naye buli match kakati eyitawo ebaako kyetulaga ejjo twatandise match day 20 leero tulinayo game emu ya Jinja North ejja kubeesa mu team ya Solid City era gujja kubeera ku TV saa 10 ez'akawungeezi naye nga mu games ezasambiddwa jjo wabaddeyo game enene ennyo yabadde ya Kitala ne Neeke wali ebugoloobi ku Coffee Grounds ompira gwagenze okugwanga Kitale gwangudde mu bwereere in fact Kitala eno ye wini yabwe ey'okubiri kwawe emu bagijja ku tiimu ya Lugazi endala bagijja ku tiimu y'abanafu aba Neeke era bwe bakubye Neeke kyabatadde ku kimeeza gulu ne points 40 ne baleka Neeke obubonero busatu kuba kati tuli 37 mipiira 2 tiimu zinga Police ne Mbarara City ate mwattu zayise ku tiimu ya Neeke kati Neeke eri mu kyokuna muka Green yavuddemu kati eri mu kyokuna mukadde kano nenga games endala Kyetume ne Police bakoze goal emu kwemu ate Calvary yakubye ne University goal 3-0 Kataka ne Mbarara City bakoze 0-0 songa ne Lugazi yawutudde timu ya Luweero United goal 3-0 ate Boma ne Adjuman Town Cancer bakoze amalira ga 0-0 songa ate Northern Gateway yakubye timu ya Kalukarungi goal emu ku bwereere tebulonga bweri abasatu abakulembedde ye Kitale ina points 40 Police ina 38 Mbarara City ina 37 ne Neeke ina 37 in fact ku timu zezo nazo nanya ngabo zivuganya Kitala yekka yawangudde Neeke bano ba Police bambala bonna bakoze maliri kivula Kitala kati asingali mu kyokuli points 2 ate timu zeziri mu kamyufu eri wansi jukira bagenda kusala ko nnyawo mwaka guno ye timu ya Luweero Solid City Adjuman Town Council ne Northern Gateway ezo zo zisulirirwa kusalwako Lugazi mu kuwangula yagenze mu kyamunane points 25 jukira bakubye omuntu 3 bwereere Calvary ne Hotel Walanyo mu kyakutaana ina points 3 then Boma iri mu kyamukaga points 28 Kyetume iri mu kyamusanvu points 26 big league bwetu bweri olwanyula match day 20 okuzanyibwa bwetugenda keri mu bazungu UEFA Europa League round ya 16 empire jasambiddwa jjo mwalabi Arsenal bakoze 2-2 Portugal mpira gwabadde 2-2 nga basamane Sporting Lisbon babadde bakyadde Portugal si wangu nnyo kuva timu nyingi zigendayo ne zivaayo nga zifeesa mujjukira mu kibinja kiri ekya Champions League omwali PSG ne Benfica era timu ya PSG yasobola kuvaayo wadde ngeri n'abasambi ab'amaanyi era wegibbirwa esinga okubeera ennene mu nsi yonna era mwagiraba nga tesobodde kuvaayo so Portugal si wangu Arsenal bajjayo 2-2 bakyalina obuzibu nti bakyagaba goolo ennyangu ennyo goolo zonna ze babakubye wadde banga zeewalika wabaddewo obunafu twalabye omusambi gwe bagula obukadde 17,600 mu Spezia mu katala ka January gwe bayita Jacob Kivior omu Poland yakoze debut naye neetaba nnungi naye yinza obutamunenya mpira gwadde gwa magnitude nnenemu ate akyali mulenzi muto myaka 22 gyokka game yabadde esooka teerabise bulungi era omutenesi yawaliriziddwa okumugyamu n'ayingizamu Gabriel Magalhaes n'asobola okukola partnership era eya bulijjo gye tumanye ya Gabriel Magalhaes ne William Saliba Fabio Vieira yashayininze in fact yakoleddemu n'assist ye y'omukaaga sogerenga gya mu tiimu ya Arsenal inayo ne goals 2 zaatebedde tiimu ya Arsenal William Saliba naye yatebedde tiimu ya Arsenal goal yasoose yabadde ya mutwe yabadde nnungi nnyo nga Fabio Vieira yalese koona n'afuuka omusambi w'omunana mu season eno okutebera tiimu ya Arsenal mu mpaka eza Europa kakati Arsenal balina okudingana ne tiimu eno okulwokuna olujja betaaga kuwangula buwanguzi mupiira basobole okulaba nga bayitawo okukozesa oluzanyo lwa quarter final ku weekend bajja kusamba na tiimu ya Fulham Premier League ku Sunday ku Raven Cottage
Fulham gye nagambye nti yasamba ku Monday ngesamba ne timu ya Brentford. Arsenal yasambye ku Lwokuna yakozemuko ku changes. Waliwo n'abasambi abalwadde ku ssaawa esembayo nga gundi Odegaard yalwadde omusujja ku ssaawa esembayo n'atasamba mpira gwonna ku olwajjo. Jesus wadde yatambudde ne ttiimu omutendesi teyamulowoozezaako ne yagamba nga tetunagera mu international break ajja kubaze akomyewo mu kisaawe nga atandise okusambira ttiimu y'abanafu aba Arsenal. So Arsenal esigaza games bbiri ogera mu international break ya Crystal Palace nene ya Fulham ey'okulwomuka ey'oku Sunday kati kwezi bbiri kwayinza okulabika Gabriel Jesus. Man U yakubye ttiimu ya Real Betis egolo nyakwemu. Ejjukira bakava mu kuluzinga ne golo 7 kubwerereza ttiimu ya Liverpool kyabadde kikulu nnyo okudda engulu era barespondinze bulungi ne golo nyakwemu. Olozaamu konti alizaati eno ebasobozesa n'okurotatinga babana abakyadde ku Lwokuna olujja. Kiyinza okuba ekizibu nnyo ttiimu ya Real Betis okuvaataninga divisiti eggoolo 3 ze basinga mu kadde kano. Rashford nga bulijjera y'omu ku abo abatebedde ttiimu ya Man U. In fact season eno akabatebera eggoolo 5 mu Europa naye ate agenze maaso n'okuteba eggoolo 26 mu season eno mu mpaka zonna. Season eggoolo ezo teyasobola kuziteba mu season z'ebbiri zasembye okusambira ttiimu ya Man U. Era mu kadde kano bw'otuna ligi esinga okuweereza amaanyi 5 mu Bulaaya kimuteeka mu kyakusatu mu basambi abasinze okuteba eggoolo ennyingi mu mpaka zonna. Haaland yaba basinga alina eggoolo 33 wa ttiimu ya Man City ne Mbappe alina eggoolo 23 wa ttiimu ya PSG. Then Man U era ye ttiimu esinze okwangula emipiira emingi mu mpaka zonna mu liigi esinga okuweereza amaanyi 5 mu Bulaaya. Jjukira yakawangula games za 3 timu ze ziddako ziwangula emipiira 27. Ojja kwogera ku timu zinga Barcelona, oyogere ku timu zinga Napoli, Real Madrid, PSG ne Man City. Awo Man U ebadde eraze nti ezisukulumyeko. Man U mu Premier League ina timu ya Southampton y'emu ku timu ze ziri ku bottom wansi. In fact yakubiri okuva wansi ate egenda kubeegi kyaza ku Old Trafford. Wendowooza nti efuddewo akatiro manyi esobola okudda engulu ne mu mpaka za Premier League ng'eva mu 7 obwerero gwa timu y'abanafu aba Liverpool. Emirala Juventus yakubye timu ya Freiburg eggoolo 1-0 Di Maria ne Freiburg yerekeddeyo omukisa anti esobola okudda engulu ng'ekyazize Bugirimaani teyakonsiriza eggoolo nnyingi. Leverkusen yakubye timu bagita Ferencvaros eggoolo 2 ku bwereere. Timu eno ye Hungary Roma yamulina yakubye Sociedad eggoolo 2-0. Ogwo tegunnaggwa. Sociedad erina obusobozi okuba tiimu eno eggoolo nga 3 ku bwereere oba 3-1. Wachi ne gwenkanankana. Sevilla yakubye timu ya Fenerbahce 2-0. Shakhtar ne Feyenoord bakoze eggoolo 1-1. Ate nga ne Union Berlin yakoze 3-3 ne timu gye bayita Union Saint-Gilloise y'omu ggwanga ery'Obubirigi bakoze amaliri gabadde ga 3-3. Balina okuddingana ku Lwokuna olujja. Then mwogera mu Conference League West Ham yawangulidde kwawe yabadde wangulira Cyprus yakubye timu gye bayita AEK Larnaca eggoolo za 2 ku bwereere. Brescia y'omusambi Michael Antonio. Premier League balina Aston Villa bajja kugikyaza ku saa 11 ku Sunday. Jukira Aston Villa umudde sabiti namba Aston Villa erimu omupiira gw'Olwokuna onoowulira. Premier League onako olw'enkya ku 9 waliyo Liverpool okukyalira timu ya Bournemouth ku Vitality. Reverse fix kyamujjukira nti Liverpool yakuba Bournemouth eggoolo zaali 9-0 era n'egobye omutendesi Scott Parker. Ne gyali no baamugobye ku timu ya Club Brugge naye baamukutte ku nkoona nga abatendesi games 12 nga wanguddemu 2 zokka. Mwalabe game gyasembye okubeera ku touchline baamutudde eggoolo za 5 kwemweza Champions League. Timu ya Benfica bwato n'akwatibwa ku nkoona naye nga yali omutendesi. In fact game gyasembye okutendeka timu ya Bournemouth nga aluzinga 9 ne bamugoba. Liverpool trouble yoke badde ku mutindo kwawe badde teyeeyisa bulungi. In fact bw'otunuulira ku points 36 zeyina okunganya mipiira gyesambye kwawe ekunganyizaako points zibadde nga 12 zokka. Olaba nga tezimala naye ekyomukisa omulungi abasambya bulwadde bagenzi bakomawo bonna ne ku lugoba oluteebi wali kakati okuvuganya kwakomyewo kubanga bajjota bonna balamu bafamino balamu ate nga ne Diaz oyo match ono ayinza obutamuleka nga akyali ku ndiriso. Olaba nga tiimu yaabwe egendeddamu okuwa essuubi ate n'ebifeero ebina tebiri wala nnyo za ziri points nga 3 Spurs zebasinga ate nga balina game in hand. Bakamala okuba tiimu y'amanyi eggoolo 7-0 olozaamu konti basobola ozizimbirako. Twalabye Bournemouth ng'esuula liidi ya ggoolo 2-0 mu dakiika 6 bakulembedde Arsenal ggoolo 2-0 mu dakiika 6. Liidi eyo ne bagisuula wansi. Arsenal ne basabula omupiira manyi bajja mu game eno nga mulale bali wansi olwa game eyo ekyabatuuseeko. Liverpool esobola okwangula game eno wadde ngeri kwawe. Then ku 12 waliyo games endala nga Everton okusamba ne Brentford, Leeds okusamba ne Brighton. Chelsea bakyalira timu y'abanafu aba Leicester City ku King Power. Leicester City timu eremereddwa okwangula empiira 3 egisembyeyo naye ate ne Chelsea newankubadde wangudde back to back. Jukira bakamala okuba timu ya Leeds mu Premier ku weekend kati bakubye timu ya Dortmund mu Champions League. Awo nno ebyo bigenza okubaawo nga bejja ku kikwa kya kugenda mipiira 6 nga tebawangula. Kati fomu yaabwe eresigala eriko question mark ey'okwawe kuba kwawe season eno bakawangula empiira 3 gyokka kwawe. Timu nga Chelsea muli ofunamu okutya nti era bayinza okukalubirira olugendo lwa timu y'abanafu aba Leicester City ddala nga basambye mu midweek basambye ku Lwokubiri ne timu ya Dortmund omupiira gwa Kasameme ate Leicester yabadde ewummudde.
fear factor yegenze va ku timu y'abanafu aba Chelsea era sitamanye jja kubanganga ngaddala besobola guyinza okubeera omuzibu nnyo gugwera nga maliri. Then waliyo gwa Spurs ne timu ya Nottingham era ku saa 12 Nottingham ye timu esinga awe form embi season eno yakawangula game emu yokka kwawe form yabwe embi. Spurs nayo ebadde consistency badde gitawanya mwalabye mu midweek bakoze amalira ga 0-0 nga basamune timu ya AC Milan naye weekend ewedde ate baluzinga ompira ku timu ya Wolves nga bagikyalidde bali waka ekyo kyekyesanyu gye bali nti bali waka wobagenze maaso n'okavodinga defeat mipira n'egisembyeyo ng'esatu kujjo bagiwangudde na clean sheet maybe basobola okuzimbira ku ekyo bakuba timu ya Nottingham kubojjukira nti ne mu reverse fixture era bagikuba omupiira nejjukira timu zino nga tennaba kufuna bubonero bugigaranti nga nti egenda kusigala mu liigi zitera okubeera enzibuzibu era Spurs bw'otunulira nga mola confidence eri wansi oluvannyuma lw'okuva mu Champions League balina okubeera abeegendereza ennyo. Nottingham bwene esobola okujja nebakola ebyettabu biri kitundu waliyo ku Saturday waliyo ku Palace ejja kuba ekyaza timu ya Man City. Palace timu esinze okubeera unlucky mu 2-23 timu etannaba kuwangula mupiira gwonna ogwa Premier League naye nga tisikugamba nti ebadde esamba bubi gole badde ziteba VAR n'egitta ate bagenda okukizuula nga gole badde ndamu so beesanze nga mipiira egyo musanvu balina mu draws 5 mu 2-23 tebannaba kuwangula mupiira gwonna gwa Premier League. Man City bali ku form yes balina almost a full fit squad ng'ogyeko ndowooza Foden yabuusibwa basambya basigadde bonna we bali ate ne game yabwe ya Champions League gye wali gambye nti eyinza obataataaganya egenda kubeera waka ebajja kubeera waka mu week eri bajja kusamba ne timu ya RB gye bakola amalira ga gole emu ku emu so balina obusobozi obutwala timu yabwe yonna nga bwebeera era nzikiriza nti basobola okufuna obubonero obusatu. Then ku Sunday kwemu kitundu game enesembayo ya Newcastle ng'esamba ne timu ya Wolves timu zombi strugglinga mu kuteeba lwakuba Wolves ejja mu game eno nga bakamala okuba timu ya Spurs egole mu kubwereere basobola okuzimbira ku win eyo. Newcastle tugirabye eruzinze empira esatu egisembyeyo in fact eruzinze ebiri egisembyeyo esatu mu mpaka zonna jjukira ogwa Liverpool nge bakuba tuniiru ojjukira ogwa Man U mu Carabao final nge bakuba tuniiru ewembule kakati n'ogusembyeyo ogwa Premier League baguluzize ku Man City weekend yewedde balina ekizibu ky'obutateeba wadde nga balina strike wa million 6 abadde mulwadde ate tannaba kumanyira league omusambi n'ogwo bayita Alexander Isak so bateeba kitono bakatebe golo 3 zokoma guno ogwa 2-23 mu mpaka za Premier League. Oyinza obutabateekako nnyo sira nti bajja kuwangula game eno ndabanga omutiro gwa bigulinga ngo ogusesseemu balina ekizibu ekyo eky'obutateeba ate nga Wolves nga bekugambye nti akamala okuba timu ya Spurs egole mu kubwereere esobola okujja nga yikiririzaamu ng'egamba esobola okukola ekintu kyekimu ku timu y'abanafu aba Newcastle. Kati mu mawanga amalala eri Italy bali ku games 26 tujja kulaba Inter ng'esamba ne Spezia olwaleero ku 45 Inter esamba leero kubanga erina okusamba ne Porto mu wiiki ejja mu Champions League ate ng'ekyala Portugal. Napoli batebulirazi basingali mu kyokuli points 15 basamba n'Atalanta enkya ku ssaawa 2 ku Sunday Roma bali ne Sassuolo ku ssaawa 2 Juve bali ne Sampdoria ku 45 ku Sunday ate ku Monday AC Milan ne Salernitana ku 45 bogera mu La Liga bali ku games 25 enkya Madrid bali ne timu ya Espanyol sawa zigenda kubeera 10 z'akawungeezi ate ku Sunday tujja kulaba Bilbao ng'esamba ne Barcelona ku ssaawa 5 ku Monday tulabe Girona ng'ekyaza timu ya Atletico Madrid. Bogera mu Bundesliga bali ku games 24 abakulembedde ababiri golo ze zibaawula Bayern yayina goal 4 mu goal difference Dortmund yayina 19 Dortmund yasudde omupiira gwasuse mu 2-23 ng'aluzinga ku Chelsea golo 2 ku bwereere Bungereza ajja kuba akyaza timu ya Schalke yemu ku timu zezisembye wansi manya asobola okubouncing back bajja kusamba ku Saturday ku 2 kitundu so nga ate yo Bayern erine Augsburg ku 11 n'ekitundu olunaku olw'enkya RB bali ne Gladbach embeera bwetyo bweri Bugirimani. Then bwogenda mu French League 1 eyo bali ku mipiira 27 lile bali Lyon lero ku ssaawa 5 gwaleero then enkya tujja kula Brest ng'ekyaza timu ya PSG ssaawa 5 ku Sunday tulabe Monaco ng'ekyaza Reims kwemu n'eddakiika 5 Clermont bali ne Lens ku saa zigenda kubeera 9 Lens yasemba okwangula ekikopo kya Ligue France mwaka gw'ekyenda mu 8 eri myaka nga 24 ne ku munudi guno labanga ebintu bijoononeseeko eyinzo era chance eringange egende gwaawo naye akulembedde asingali mu kyokubiri points 8 ye PSG zasinga timu ya Mase bato weri erinnyo ku bifo bya Champions League jukira balina direct slots 2 owokubiri n'akulembera owokusatu ayita mu qualifiers kati ebifo ebyo byokipayingiddwa PSG ne Mase ne Monaco mu kyokusatu Lens ali mu kyakuna kiba kimutwala mu mpaka za Europa ebisinga tujja kubikola mu Sheffield Emizannyo ezijja Ssaabasajja Kabaka awangaale.